where they can start from. So we call upon all the believers, our brothers and sisters all over the world, to make sure that we join hands. This is something small if we come together. Together, we can bring hope and lasting change. Join us in making a difference. Every contribution counts. For us here in Iteso, we are there by name. Our children are there, but they don't have knowledge or Islamic knowledge. Unless the father or the parents have what? Some little knowledge, like now how to start a salah, that's prayer, ablution, and the rest. But otherwise, we are totally, the team leader, we are totally in need of your assistance. We are in need, and indeed, we are in need. Contact us today to support Katakwi. For more information, call 0776 444 220 or 0701 555 000. Eno ye Salam TV. رحصي يا الله المبدي. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تمويبازا. الحمد لله شيخ. نعم. Allah tumwebaza. Tumwebaza Allah. Oyinza okikiriza nti tuli mu lunaku lwa 13 enkya anti tuba tuluyingidde leero ennaku z'omwezi 13. Naam. Kitegeeza enkya tusiiba lwa 13. Ayyama ma'dudat. Allahu akbar. Naku mbale bubazi. Wallahi ngazweddeyo. Guyinza okikiriza nti zino ennaku ze twakasiibako ekisibo tugenda kituuka mu makkati. Tugenda ate Sunday sukka. Sunday sukka yo bakusa tusigadde na kwezi okutuuka tusigaze na ku 2 tutuuke ekisibo mu makkati. 2 days. Wallahi na. And by the way, nze nyinza n'okugamba nti tusigaza one day olw'ensonga kati tumaze okuyingira mu 13. Era twaluyingidde. Tuba tubuzaayo lwa 14 lyokka kubanga tusobola n'okusiiba 29 ne gatawera 3. Kitegeeza tusigazaayo only one day. Ramadan yadduka haji. Abatulaba mwenna oba Ramadan omukoleddemu ki? Allahu akbar wa lillahi alhamdu. Oba omukoleddemu ki? Allahu akbar. Tandika okwebuuza buli lunaku nkusaba buli lunaku kasita lubeera lwa Ramadan buli lunaku luyutilizinge lukozese nga bwe kyetaagisa buli lunaku baamu kyoluganyulwamu ate kyewafunyemu eggulo kyewakoze eggulo bw'ofuna omukisa ogukikola olwaleero kikola okusinga bwe wakikoze eggulo kasita kibeera kirungi ng'okimanyi okifunamu empeera. Bw'obanga jjo olina omuntu gwe wasiibuludde nga wafunye kasente bwe bukya olwaleero ng'era okalina mufuba okulaba nti ate osiibulula 2 oba 3. Bw'obanga eggulo wasaddaase Allah n'akuwa sente ng'ozirina n'olwaleero bw'oba wasaddaase 1000 leero saddaaka 1500 oba 2.
Alhaji Abdussalam Ali Kinobe nzize nate okubanjulira programu ya feno eya charity mutuze okubasomeseza okubajjukiza wamu n'okubakubiriza kwebyo byetufunamu empeera mukwano gwammwe mwamulabye dda Sheikh Numan Muhammad Mbogo waliwo liri eddala kalule eryo temulимuyita nze ndimanyi ate waliwo neddala nalyo ndijjeyo empra empra era bwemusanga eyo mugamba batugaa nti gwe empra conqueror of the eastern region ye Sheikh Numan bananga abebusiya mwenna mbatumiddeko basajja baffe muganda wange Mahmoud Muhammad Musomali bandabire bonna Supreme Qadi owa Busia Sheikh Saifuddin n'abalala mwenna abali Busia katandikire wano abali mu Eastern bonna Idinda Iganga awo tugende Bugiri genda Tororo genda ddala abali Emaraba Busia katudena abali Embale mwenna Emperor mwali wano atikasubire tine sente bagenda kuzimpeza Katakwi omanyi programu eriwo twagala kuzimba nyumba ya Allah kitufu era hajisebo atenge eri Katakwi mu Eastern kimanyi ogenda jibanjulira era ogenda jibabuulira naye kimanyi nabo bagimanyiko era seba wenjagala otekero point bagale nti emperor wa mawuno naye mumuwe sente ze Katakwi abaye naam nze governor siri emperor situka nze governor owebendo bendere lyonna de Twitter West Buganda motwalira Mpigi ne Wakiso yonna ndoze mweri Wakiso Gomba nze kakati tulina ne emperor wa Eastern aba Eastern jagala mulaga amaanyi naffe abeno tulaga amaanyi kati n'aba mu masekati wano aba Aisha Shatura abaana bakulidde mu kibuga nga Migati abaana bawano kakati njagala tulage saidi wa esinga insha Allah so ensonga ya Katakwi enamba kutwita okuwaayo fenda tuzimanyi okuli ya 0776 220 nokuli Airtel merchant gabulijjo tujifuna naye kasoke mbakwasa Sheikh Numan aberenga atubuzaako notwanje mbakuwaddemu eddakiika zibere 5 soke zibere 5 tukola ati insha Allah soke zibere 5 naam mutane ezo ndabe onooba okozeewo ki bagenda kujja abo kastabandaba insha Allah mutane ezo starting now alhamdulillah wa salatu wa salam على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأدلاء وعن أصحابه الأتقياء ومن سال بسيره إلى يوم سنقوم أمام الله عز وجل عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فإنك أول ما أوصى به المسلم أما تنوغا الله تبارك وتعالى oyo Allah tabarak wa taala nanyini buyinza febani Allah bawadde amanyi Allah bawadde obusobozi Allah bawadde akaseera ng'essaawa zino wallahi tuli mu bantu abalamu ekyo kyengera ky'amaanyi nnyo tuli ku nsonga ya kuzimba nyumba ya Allah ng'endagiriro bwe gimwe mugirabaawo baddu ba Allah ku TV zammwe weetegereza ogoberera endagiriro eyo obeereko ky'oteekayo mu kkubo lya Allah saidi ye ya kono waliyo Airtel saidi eya ddyo waliyo MTN Allah tabarak wa taala anyumya mu Qur'an
naganti ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah yemwe bantu be bayita okusaddaka mu kkubo lya Allah faminkum man yabkhalu mumwe mulimu abagenda okukodowala Allah naganti wa man yabkhal fa innama yabkhal li nafsihi wallahu ghani wa antumul fuqara abana kodowala Allah tabarak wa taala yagamba muba mwekodowalira wemwe kamweka banange katakwi afuse katakwi tutambula wano tutambula wali tutambula eno tutambula eri twagala kuzimba nyumba ya Allah twagala tufule katakwi ate ekyenjawulo abaddu ba Allah mwabalaba muze mu biraba byonna nga bibalaga abaddu ba Allah nga emizikiti gyabwe bapanga subi Salam Charity Organization yavuddeyo negati nedda katuveeyo tuzimbe nyumba ya Allah tabaraka wa taala mudakika zine 5 njagala okubuuza ebibuuzo gwe muganda wange ndaba kam fi kitabi kamin zalalin muganda wange njagala kutegeeza kubuuza nsobi mmeka muganda wange ziri mirimu gyozojjokola wallahi wa kam min amilika min khalalin bannange badduba Allah era njagala kubabuuza nsobi mmeka ziri mirimu gyammwe gye mukola era kubagala kubabuuza kam dayata wajiban wa farda bintu bimeka Allah byakulagidde byozola gajjalira Allah tabarak wa taala nga yabikulalika ko muganda wange kam naqadati ahda muhkaman naqda mirundi emeka badduba Allah tabarak wa taala ndagano mekazo omenye Allah tabarak wa taala nga yazikugamba okubanga ozitukiriza kam ataita haraman sarihan muqda badduba Allah tabarak wa taala bintu bimeka byokoze badduba Allah tabarak wa taala nga biri haramu akasera Allah akakuwadde ramadhani una agenda badduba Allah ramadhani una kulekawo kwatanjagala tulabe bajiwa kali bafe mutwalo muduka tufuna abantu 10 badduba Allah tujja kuba tukoze omulimu omunene wallahi ogwokuzimba nyumba ya Allah tabarak wa taala yabuzo wekitibwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abi Talib bigambo yabyogera yagamba nti kam yaraka Allahu asiya mirundi emekaba Allah jakulaba ngojema harisan ala dunya wal maut nasiya nga dunya kumazemu wallahi ngokufa okwerabidde badduba Allah tabarak wa taala yamaliriza agamba ad-dunya badduba Allah tabarak wa taala edunya eno jemulaba badduba Allah kwetu ino kubanga tuli mireno nimiro omusajja yagamba omwomuyivu ad-dunya madrasatun ene dunya somero mahma tawakkaftu fiha ne bwono concentratinga ku dunya eno ne tukuyita okusaddaka n'ogaana wallahi togenda kujijjako okujjako nga bono ddira ye dunya kenyini nerangirira edunya adhanati wa wallaitu hadhaan edunya yalangirira ddanti egenda kugwawo walam yabqa minha illa subabatin ka subabatil ina ene dunya tewali kisigaddeko okujjako nga bono ddira ekyombo ky'amazzi n'okwata gilasi n'oteekamu amazzi n'ogayiwa ebbali otuza otusigalira ye dunya eno kullu man alaiha fan byonna bye tulina bigenda kugwawo wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram bye twakola ku lwa Allah bye bigenda okusigalawo kwate simu yo nyige simu haji basomere kodi kati oyagenda kulaba abantu bagenda okuyika insha Allah bogambye bismillahirrahmanirrahim aba MTN mwenna gye muli jayenna esimu yo sheke njagala mberenga nange wano nga bwensoma bwenyingizaamu gwatema nzata ayagala kugabunyulwa mu nnaku zino MTN soka kansoke nkuwe namba obunamba eri 0 gyowerezaako 0 musanvu mukaaga nya ezo nya teziri 3 kati ozeeko 2 0 musanvu mukaaga nya 2 0 egenda kuleeta amannya ga Salam Charity kakati bw'omaliriza eyo bw'obanga togenzaawo ng'ogamba nti anze njagala momo ng'oweereza ng'onyiga star emu era tukyali ku MTN star emu 6 star 3 hash awo ng'onyiga yes oba okay egenda kukugamba nti enter code merchant code
bwe kusaba merchant code teekamu eyo gy'olabeyo 315 865 Naam. 315 865 oluvannyuma onyige okay ekugambe nti nno enter amount teekamu emitwalo 15 teekamu 2000 teekamu siringi 5 oba sekyo emitwalo 3 oba 1 oba 7 oba mmeka z'olina bw'omaliza nyiga okay egenda kugamba nti select okuselectinga waliwo option 1 option 2 option 3 kati teekamu number 1 emu bweti emu 1 gyoba oteekamu onyige okay ekiddako egenda kugamba enter pini bw'eneekusaba pini yingizaamu pini yo baasi nga kiwedde eyo oyingirazaamu pini n'onyiga okay sente nga zituuse bw'oba nga oli wa airtel owa airtel nkusaba oteekemu onyige star 185 star 9 hash bwe gamba nti nno hash nyiga okay oba send oba enter egenda kugamba nti enter merchant ID kati awo bwe kusaba merchant ID teekamu 43 42 9 8 9 onyige okay egenda kukusaba amount bwe kusaba amount teekamu sente zo zogenda okusaddaaka bw'ozimaliza nyiga okay gwomanyi zogenda okusaddaaka nyiga okay egenda kugamba nti enter payment reference bwene kusaba payment reference onyige okay osooka kuteekamu linnya enter payment reference ng'oteekamu erinnya ng'onyiga okay amannya go nyiga okay ejja kukusaba pini kati bw'onooteekamu pini awo nno ejja kwanguyira ng'omaze nyiga okay sente zijja kubanga zituuse insha Allah so bwe tutyo bwe tuli era bwe tutandise kakati Sheikh bw'anampa olukusa nti baako b'otusomera oluvannyuma lw'eddakiika ndooza zibeere mmeka 5 era kubanga kati mbawadde kati bawadde namba kati tugenda kubawa irimu ya dakiika 5 mbabuulira abazze kati abo abazze ngenda kusooka mbasome bonna nga buli omu njogera ne ssente ze tulaba ani anaabakulembedde ate awo nja kukubuulira ekinaddako tugende mu maaso n'irimu insha Allah baddu ba Allah tabaraka wa taala omukisa gw'olina gwe guno omukisa gw'olina okusaddaakiramu gwe guno Allah tabaraka wa taala gwakuwadde era njagala kubategeeza nti tuli mu Ramadhaani ate mukimanyi bulungi nnyo ti saddaaka etoolebwa mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhaani ate eyo ya kika kya waggulu okusinziira ku bigambo bya nnabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam era baddu ba Allah tabaraka wa taala njagala mumpulirize ngenda kwogera ebigambo bya Imamu Shafii rahimahullah Allah tabaraka wa taala musaasire Imamu Shafii yagamba nti al-kaisu omuntu gwe bayita omugezi man taraka dunya qabla an tatrukahu ye muntu aleka ensi eno nga yo tennamuleka eno ensi baddu ba Allah tabaraka wa taala bwe kuba kugisenguka mugisenguke Allah tabaraka wa taala yatuteeka mu nsi eno naye lam yatrukuna hamalan teyatulekaawo kulya butaala yatuteerawo amateeka
getulina okubanga tugoberera baganda bange. Bw'atyo Imaamu Shafii rahimahullah kyava agamba nti al-kaisu ayitibwa omugazi man taraka dunya qabla an tatrukahu, ye muntu aleka ensi eno wallahi nga yo tennaba kubanga emuleka. N'agamba omuntu owokubiri ayitibwa omugazi man bana qabrahu qabla an yudkhilahu, ye muntu azimba entaana ye nga tannagiyingira. Entaana tugizimba na bino baddu ba Allah, tugizimba na mirimu mirungi baddu ba Allah, tugizimba bil a'mali saliha, n'emirimu emirungi gino gye tubakubiriza wano okuzimba ennyumba ya Allah, okusaddaaka ko ng'okyali mulamu. Allah nga kyakuwadde akaseera hunaka almalayuna fil qubur, awo nga ntaddewo baddu ba Allah full stop ku bagezi. Wallahi bantu bangi abali mu kabuli awo yatamannawuna begomba an ta'udu lahum alhaya, Allah baddiza obulamu bajje bakwateyo saddaaka bagiteeke ku muzikiti, bakwateyo saddaaka bazimbe katakwi, naye nga Allah wallahi ekyennaku fala yu'dhan lah, Allah tabarak wa taala tagenda tasobola kubanga abakkiriza. Akaseera baali nga ku duniya kuno nga bayisa bivulu, Allah tabarak wa taala n'atuuka okubatwala. Era njagala kubategeeza nti amniyatul ghafil, ekigendererwa ky'omuntu omugayaavu ye Allah tabarak ng'ali mu kabuli, ye Allah kwe kumuddizaayo akaseera wallahi liyatasaddaqu walau sadaqatan wahida, akwateyo saddaaka emu, liyusalli walau salatan wahida, kala asaleyo eswalemu, liyarka'u walau rak'atan wahida, kala avunnameyo oluvunnama ne olubalumu, ne wallahi ekyennaku fala yu'dhanna, Allah tabarak wa taala ng'abantu abo tasobola kubanga abawa chance eyo. Omugezi owokusatu baddu ba Allah tabarak wa taala man salla qabla an yusalli alayhi, ye muntu eyesalira nga tebannamusalira. Era omugezi owokuna man arda khaliqahu qabla an yalqahu, ye muntu agenda okusanyusa Allah we nga tannaba kubanga amusinkana. Baddu ba Allah bagala okubeera abagezi, kenda kana akaseera mudduke okuzimba entaana zaffe tutandika kati. Abali mu mbeera ey'okweyagala mu kabuli zaabwe bakolanga tebayononanga budde bwabwe. Muganda wange otudde wootudde, Allah akuwadde chansi, oli mulamu, Allah tabarak wa taala akuwadde chansi. Kale ne ku mobile money bw'obikkulako oyinako, ku akawunti oyinako, eriyo Allah bammye, wallahi kwata musaddaako giweeyo mu kkubo lya Allah. Era eno ye maali y'entuufu gye ngenda okwogera. Maliriza eddakiika zange ezisooka 5 Haji zampadde. Bino baddu ba Allah, bino ebigambo mbiwulirize kubanga bigambo bikulu nnyo, bigenda kutuyamba. Abantu nsiba mbagamba Sheikh, bino byebibyo. Sente z'entuufu ze zino ze ngenda okwogera, sente esooka matasaddaqta gy'okutte n'ogiwaayo mu kkubo lya Allah. Kituufu. Ebirala byonna twerimba, sente ziri ku akawunti nedda. Seke byabasika mugenda okumaliriza bwe muti ng'omukyala yabuuza akawunti eriko kyani next of kin nga batandika okubuuza, wallahi sente bazitwale. Kati sente entuufu egenda ku akawunti yo yeno gy'ogenda okukwata ogiteke ku nyumba ya Allah. Wallahi ye sente entuufu. Esente y'endala entuufu yeyo gy'oyambaddemu olugoye n'olukutula. Tulaba Haji nti oyambadde t-shirt onyumye bulungi, naye wallahi siiyo erimala kutuka nemmanya nti kati awo yange kubanga ngikutudde tekyalina agyambala. Otegeera, naye essaawa zino Allah n'akujjula basooka ne bajjayo wadropu y'engoye zonna ne baziyiwaawo. Alese abaana bameka abalenzi ate abawala maana bista fa ambaita, kyoyambadde n'okikutula kyekiyitibwa ekikyo. Ekyokubiri kye tuyita ekikyo gwe muganda wange, ma akalta kyolidde ne kigwerayo mu lubuto lwo. Ekyo kyekikyo. Otherwise esowaani ne bwekubeerawo mu maaso eba tennafukayo, wallahi mala kuyingira mu lubuto. Allahu akbar. Kati bino byonna bye tukuŋŋaaniramu bino ebyensi tulimba bulimbi. Era kyovola nabbi yaga nti man kanat dunya hammahu, omuntu wabeera ng'eno eddunya kyekigendererwa kye ja'ala Allahu faqrahu bayna aynayhi, Allah addira obwavu n'abumuteeka mu maaso. Allah addira obwavu, kyovola abantu tebakkuta nsi eno. Olwaleero tuli mu kusoma bigambo bya Allah naye kuliko ayina akakadde ku ssimu, naye nga ne bwe banaasoma malayika mawutu nga basoma ng'abaagira bakosigenda ku saddaaka. Haji nkusaba
seba abantu bano bakubirize lwalero tugambye tukowodde abantu bamutwalo bajuwa kali bafe muyike ba MP twagala okubalaba mu nsonga zino ba RDC muliwa twagala kulakulanya Katakwi nesheko kiminti nno naam ne babeera kubatulaba naam ne batufuna yoko bamutwalo 5 kubanga kati kuliko millions abantu abatulaba millions of people are watching right now nene babeera abantu 500 nga buli omu aleese mutwalo siwe bukadde 5 okimanyi nti noobo bukola oluzi luba luwedde nayikonde ebeewedde within just one day not even one day kwasiruna kulonna saawa emu n'ekitundu our concentration mu kintu kino si muzikiti gwokka seka leero wazena luzungu seka oluzungu alhamdulillah si muzikiti gwokka nene ebigutambulirako social amenities yes twagala tubaweko ne ku bintu ebya bulijjo oluzi emuzikiti bagulina eddwaliro balirina essomero balirina Katakwi afuuka ekirala ate abo betugenda kumaca tubasolozeemu zaka ate basupporting district center kankulage abantu abazze alhamdulillah ndoza kansoke nkuweyo 50 no kankuwe 30 because ngabazze alhamdulillah bismillah naam Yakub njogere buli omu kati olwaleero soko yogera abasooka bonna tusobola njogera sente banange necha nga tonna yogera njagala clearinga batuwuliriza saka bwayogera sente zo wadde sigwoba oyolaze yakikola for transparency ate nekira tekuba kunyo male sendono nalese nyinshi kumwana just kuzaamu balala mayi bwenjogera omuntu alese shillings 2 naam because nawano mulinawo alese 2 naam kiba kiraga waliwo oli ali eyo ayagala okuleeta 5 oba 3 nga kati nezino nziwaayo ntya kati abadde aleeta 3 bwawulira nti waliwo aleesa 2 n'amanya kati nange kampeeyo ekyo kimu waliwo oli abadde bwenjogera ow'emitwalo 10 oba 15 ne musoma nti aleesa 15 waliwo abadde nga akimanya alina ngagena uliza nga tese kuwayo emitwalo 3 era nga manyi era alaba tuwadde nnyo nagati abamu kubonga babamanyi n'obbamanyi nagati gundi awaddeyo 15 nga mumusinga ne sente nze kampe ebyo banna ebyo ebitusomesa sikubanyooma sikukola ki sikubaga nti mweraga n'ebyo ebigendererwa ebyo kulembedde Yakubu Kabunga atandise n'2,000 namba 2 Umaru Miti mutwalo namba 3 Nakanwaji Sherina 15 namanya Hakim Mulindwa kasanvu 5 5 Isaac Mchunguzi 10 Mukaga Saidi Kabenge 5 musanvu ye Ramadan awereza singi lusanvu mwasatu Sara Narwange 15 Shamimu Bira 5 Namata Mira 2,000 Nasuru Mujasiru 10 Ahmed Kizito mutwalo Kisambira Rukaga Abubakari Rukungu 10 okiraba kakati abadde ati 2 waliwo n'owe 10 azze wa 10 Mariam and Fahadi abantu balaika love eri kubano love eri aizo kwana za abalavu nto Mariam and Fahadi 10 Aisha Namuga gumuru 10 Safina Nakanwaje 12 kati wulira tubadde tukyagamba we 10 ono naye najjukira waliyo n'abo we 10 anange kakati Zainabu Namukuve azena siringi 29 Jamiru Kato 12 Amina ye Amina lyokka gye batulaze emitwalo 210 Sumaya 12 Amina Nalumanse 15 Adamu Mujasi naleeta siringi 5 naga bwabanga byebyo nange kandeeta olw'ataano lwange luno Ayomb Gidudu 10 Arafati Wandera 10 Namatovu Salima 12 Juma Mwirumubi alese 15 Nasali Sawiye 12 Idi Mubaraka Kasanvu Hamza Kawoye 12 Pauline Nakanwaji 12 oyabera mama wange Nakanwaji
mama wange nekano Allahumma ighfir laha warhamha wastanha fil janna nababi hindu 15 walda namba sa emitwale 2 rozi namakoye 10 mugarura muse 13 Zulaika Bright una lese 15 nasanga Ruqayya 2 hawa kauma mutwaro Bashiri begumia 12 Rukia Moga alese emitwale 3 hawa alese siringi ya 5 Aisha Nabukera 15 Juma seba nina gumuru 10 Nusula Naga 12 late Isa onawereddeyo mugenzi the late Isa sinji 5 wa maghfirla warham Paulo Mabike 15 Amira Nabukera alese omutwaro Fatuma Hamida 28 tusubira Musa 15 Hamida Bukirwe 13 Muhudi Muwanga alese olukumi kiriza kati abo benjogeddeko sente abalala nizo mbaraze enti buli omuji ali akulembedde wa mitwale 3 era katukola bwe pozi nego ne Juma Shabani aze wa 15 akulembedde Rukia Moga alina emitwalo 3 ali mu kyokubiri ayitibwa Amina wa mitwalo oyo ne mama wa mitwalo 2 mu 10 ali mu kyokusatu ye walda namba sa emitwalo 2 mu bonna temuli mu mwami bonna bakyala Bashiri Kaseke ndaze n'omutwalo Sauda Nancha najja n'olukumi ne Juma Shaban najja n'15 kakati bonna bakulembedde basatu bakyala ow'emitwalo 3 ow'emitwalo 2 mu 10 n'ow'ebiri bakyala awaayo yita ku 0 7 6 nya 2 0 0 7 7 6 nya 2 2 0 oba Airtel ngobwedde betujibalaga just kankudde mu katono sijja kumalayo onyiga star Airtel nyiga star 185 star 9 star 43 2 9 hash nonyiga enter owa sendi kakati awo nga bolaba katugenze ku level tutuse wali ku ya level 2 oba item 2 katigenda ku 3 egera kusaba amount nyingi za mu sente zo wayo nga bali nti akukulembedde wa mitwalo 3 osobola musinga osobola kubaona ye osobola kukawansiwe onyige okay egenda kusaba payment reference awandikawo amanyago bwe kugamba nti enter payment reference ngowandikawo amanyago ngonyiga okay ngekusaba pini bwe kusaba pini terevu sente zigenda kubanga zituse insha Allah tugene maso sheikh baganda bange tuswala abasajja waneno no mwandi badde mujja ne mutuyamba kubanga abasajja fe mustakbala fe bamaso tetulina kukkiriza bakyala bano kutulyawo era insha Allah nsaba omusajja omwave yajja ampambira omukazi akulembedde emitwalo 3 faliyatanafasil mutanafisun musajja yagalayo omusajja omu akwateyo emitwalo egi ate nammwe abakyala insha Allah nammwe musigale nga mujja mulage bano abasajja titembasobolerako ddala ku mirimu gya Allah Mungu yatukkiriza okuvuganya naddala mu kukola emirimu gye gino baddu ba Allah tabarak wa taala yatukubiriza okubanga tuvuganya gwe muganda wange njagala kutegeeza Ramadhani ye fursatan ilaika gwe mukisa Allah tabarak wa taala gwakuwadde lwaki kullu amal ibni adam yudha'afu fi Ramadan buli mulimu mwana adamu gwakola Allah tabarak wa taala gumukubisizaamu ate baddu ba Allah tabarak wa taala temuzanyira mu mwezi guno Allah gwakola program ng'agikole y'omwaka agikolera mwezi gwa Ramadan olowooza olina y'akaseera akalala akatali kano
omwezi gwokka Allah tabarak wa taala wasobola okwenkanyankanya n'oli shuhada omujulize yafiira mu ddiini olw'okusangibwawo nti olw'okuba Ramadhaani akusanzeewo kale muganda wankanuke kaseera kennyini baddu ba Allah tabarak wa taala obeere ng'odduka kubanga ogenda kufuuka mukwano gwa Mungu ekiro ky'olunaku olwaleero njagala tufuneyo abaddu ba Allah tabarak wa taala 50 nga wallahi ogenda kuyiwawo omubiri seeka twagale no feeze eddako insha Allah tuyiwewo omubiri ab'emitwalo 2 muveeyo ab'emitwalo 10 kubanga mukyala yatukulembedde ate era njagala kubaga nti iyakum an tahtaqiru qalila sadaqa mwewala okunyooma saddaaka entono kubanga saddaaka entono eyo gyolaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba walaw bishikki tamrin ne bwobanga osaddaasa entende emu bweti wallahi ojja kuba okoze omulimu omunene tuli mu kuzimba nyumba ya Allah man bana lillahi masjida yenna azimba omuzikiti ku lwa Allah bannange bana Allahu lahu baitan fil janna Allah agenda kumuzimbira nyumba mu janna jangu ozimbe nyumba ya Allah tabarak wa taala eno ye chance yokka gyolina baddu ba Allah guno gwe mukisa gwokka gwolina wekwate ogaye nti wallahi nga nakava mu ttalawu ya ibada zonna nzikoze olwaleero nsibye bajjajjaffe baqawulul qadim abatukulembera zino ennaku wallahi baziyitanga ya ayyamul maghfira ennaku Allah wasonyira abaddu bonna jangu muganda wange okwate saddaaka mu ayyamul maghfira mu nnaku zino Allah zasonyiramu omugambe ya Allah kasawo kaseminti ako ka mitwalo 3 n'ekitundu ya Allah nkataddeyo ku masjidi katakwi Allah tabarak wa taala tereze ensonga zange akati njagala okumaliriza eddakiika zange zino 5 manyi kwa 5 n'enkuzaako haji naye nabeera nga akuwa update ne tulaba baani abo bajjidde mu kanyomero ako olwaleero njagala mukana akanyomero tufuneyo kabaddu ba Allah kale 5 buli omu atuweeyo ensawo ya seminti emu gy'emitwalo 3 n'ekitundu katakwi wallahi atambule ensawo emu abaddu ba Allah bameka abaddu ba Allah 5 batono nzikiriza shekhe bw'oba ogambye nti buli nsawo egula emitwalo 3 n'ekitundu saidi zeeyo si bwe kiri bawere 10 bawere 10 bayinza okujja kati buli agenda okutuwa ensawo ya seminti ojja kunzikiriza haji ompeeyo eddakiika emu muwe ku dduwa n'abalala bonna tubasabira naye bano omanyi muntu wasukkulumako ku balala ate era naawe musooso wazeemu mbadde nsaba buli agenda okutuwa ensawo ya seminti ajokkirize ompeeyo ekitundu ky'eddakiika muwe ku dduwa bw'ogambye insha Allah sebo mukadde wange kaakati bajje kati oba balindeko batandikirewo tetulina tabbu kubanga nakaddirako katugendako 0 basomere namba tufuneyo 3 kitundu abantu 10 babosabye azirete 3 kitundu ezensawo ya seminti enamba byo ogenda kukiriza tumuweko ku dduwa kitundu ky'eddakiika insha Allah katika nsooke nkuweko ne kuba n'abazze nga bwe tulinda ne bali swabiri Kamunyole atuse Kisirinya Ronaldi Ali Kakayire Hussein Amunga Kasimu Asimwe Abdul Kawere Halima Omar Wanyonyi Aisha Nairuko Nazifa Nabuma Kozara Muhammad Ndoze Kezara wa Kozara Muhammad Jannati Aisha Nabukera Nashibuka Bashira Juma Nuru Saifu Kalanzi Nasiba Nakawoya Nusrati ne Hamisa Nabukaru na kuburwa abatuse kakati kiriza gabo gambi tubawe eddakiika ezisigadde yawo nga 5 mujje ngabo muba musobodde naye nga abantu 10 abantu 10 kama buli omajjire mu kibwaya galidde nefe twagala show genda okugwako nga tubawezezza kati ne bana abasigadde mutwalo sina show yonna nze mbadde njagala ekyo tukiwe eddakiika 10 abantu 10 sheko kuleta emitwalo 3 kitundu kiri raisi bakomyewo dda mutarwe abantu bakomyewo bagenda kujja kiki kiri raisi nyo so tuwereze ngabo tunla wansawo ne butateekako kiri kyawagulu tunla wansawo MTN 0 musanvu mukaaga nya
2 2 0 0 musanvu musanvu mukaaga nya 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 2 2 0 oba seekyo nyiga star emu 8 no mukaaga 5 star 3 star tuli bumu 315 hash nyiga star no nyiga okay egenda kukusaba ebiddako nga byangu Airtel star aba Airtel star emu 85 star emu 85 star 9 star jagala ngene mpola nga bumugoberera 9 star 43 42 989 hash onyige yes oba okay egenda kugamba nti enter amount teekamu sente nga bw'ozisobola oluvannyuma onyige okay egenda kukusaba payment reference teekawo amannya go onyige okay egenda kukusaba pini yingizaamu pini onyige okay sente awo zigenda kubanga zituuka bulungi nnyo nnyini ddala Sheikh Numan Naam Sheikh nga bw'ogambye ssebo njagala kukutegeeza nti batandise bw'ogambye batandise naye kaninde nga bwe wagambye kansooke nkuwe omu ogambye nti no buli omu oyagalayo kankuwe tandikira kwono mwana wange tukomyewo sokole Madina Kayinza atuuse Chantal Natukunda Hajati Amina from Kapchorwa she's from Kapchorwa Hajati Amina mwene Mulangira Aziza omanyi babaddamu mwene Amite Amite Hajati Amina yenze nze kiprotiti so mulangira Aziza ze nina Kajubi Fazila ze netufuna Mubaraka Idi Mubaraka Idi yasose n'aleetayo olusa akasanvu kati agambye nti seeka agambye akasawo ka semiti kandeeta akasawo ka semiti akesatu n'ekitundu ngatteko n'ezinajjayo aleese emitwalo 3 n'aweza 3 kasanvu ekisooka kati yakulembedde kyekisooka yani amanya bamuyita ate wagambye munno abakyala batuyitiddeko musajja ye Mubaraka Idi yakulembedde ataleesa akasawo ka semiti ekisuubizo kituukirize Idi Mubaraka wanike emikono kano kaseerako akwewombeka tukuwe kudduwa obutikitiki busatu tusaba Allah tabarak wa taala ajikirize Idi Mubaraka Allah tabarak wa taala akumalire musajja gwe Allah akugaggawaze musajja gwe Allah akusitule akuwe sente nga ziri ku kono ne ku right ne ku left ne ku nsawo ne ku mobile money ne ku account yonna gyeziri Mungu akugaggawaze Allah Mungu akutaasa okulemererwa Mungu akuwe sente Mungu jalla wa ala akusitula amadala asonyiwe bakadde bo asasire bakadde bo akuwe zadde ddungi akuwe famire nnungi akutaasa agalwadde agabi akutaase Allah tabarak wa taala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin kakati ngabo leso oyo omuntu bufunye nasabye memeka bagwasabye wabadde osabye 5 n'engamba babere 10 insha Allah kati kiriza tumulemu katono tumulemu tubeeko obubaka bwetufuna oluvannyuma tukomewo we tunaakomerawo ng'omwenda gutuuse ate n'aba basinga okubanga kyemmanyi ojja kufunayo owe 10 ojja kufunayo owe 15 n'owa 2 n'abalala bajje wakaali bajje so mukkirize tubeeko obubaka bwetufuna oluvannyuma tukomewo tovaawo
Eno, yes, Salam TV. Nala Instant Noodles, the ultimate convenience. Just boil, season, stir, and enjoy the delicious different flavors. Get your Nala Instant Noodles today for a quick, tasty meal. Available in shops and supermarkets countrywide. For wholesalers and traders, visit Chapa General Enterprises, shop number 3, Chikubo, Kampala, Rafik Building. Nala Instant Noodles, boil, season, stir, and enjoy. Azam TV banna mu byokunyumirwa okulaba TV bongedde ebirungo mu mpeereza yaabwe nate. Funa kit ya Azam TV ku $8 gyokka. Kituufu ddala $8. Oba funa decoder ya Azam TV ku $4 gyokka. Ke kaseera okwemala egguga ne La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, Ligi ya Saudi Arabia ne Carabao Cup ku Azam Plus ne Play Package mu HD. Nyumirwa ebinna Uganda ku Chamuka TV ku Azam Pure ku $13 zokka buli mwezi. Nyumirwa ebyemizannyo ebya buli kika ne Azam TV. Ekyasinze okuba ebbeeyi rayisi wano. Gende wa agent waffe yenna oba okube ku ssimu nooti 3.2 3.8 9.9 omanye ebisingawo. Azam TV, entertainment for everybody. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Taso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank, and NBS TV. Kama nemo pocket, tambula body street, issues are my target. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm in a plantation, but on a global mission, internet ambition, full condition. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. Oro cash is gone, netaga yo karoni, nega mukafoni, money in the zone. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. We are good. With you and MTN together, our ambition is unstoppable. We are what? Unstoppable! Join Centenary Bank Superwoman and get a business loan within 3 days to soar you to new heights of financial freedom. With Centenary Bank Superwoman Savings Account, you can enjoy discounted loan rates. Loans of up to 7 million Ugandan shillings without insecurity. Loan payment periods of up to 24 months. Networking opportunities and free legal services. Access to financial education and so much more. Unlock the Superwoman within you. For more information, call our toll-free lines or visit any of our branches countrywide. Centenary Bank. Grapes Valley Junior School essomero lyatandikibwa ku musingi gwa Busiraamu naye n'ab'enzikiriza endala baanirizibwa ly'ekisulo n'abava ewaka. Tusomesa abaana kalikiramu zombi okuva ku daycare mpaka ku lower primary. Tulina environment ennungi. Classes zaffe za mulembe ddala nga zirimu buli kimu omwana kye yandiyagadde. Tulina computer lab eziyamba abaana baffe okutambula n'omulembe. Abasomesa baffe batendeke nga n'ebisulo byaffe biyonja okuzaama. Ekifo ky'abaana we bazannyira kigazi ddala ate nga ne swimming pool weeri. Okwo kw'oteeka ekisaawe gaggadde ne school vans ezisomba abaana okubaggya ewaka okubatwala ku ssomero n'okubajja ku ssomero ne babazza ewaka. Bamasheeya abayigiriza abaana weebali kw'ossa n'omuzikiti we basaalira. Ssente zeezo ezijja mu nsawo y'omuzadde. Kale omuzadde leeta omwana wo ku Grapes Valley Junior School tojja kwejjusa. Tusangibwa Lubowa, Ntebe Road, emabega wa
fresh cut Naziba village. Okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 7 note 2 oba note 7 8 yaffe bano Grips Valley Junior School. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sheikh, sewo tukomyewo naye mukomawo kwaffe ndoza kantandikire eno wetugendedde mukummulamu ng'akulembedde ekyo nkikugamba wetugendedde mukummulamu ng'akulembedde alina emitwalo 7 emitwalo 3 oti ki kikutiisaawo emitwalo 3 si kyekyo kakati bwe kiba nti nno emitwalo 3 nga yabadde akulembedde kakati njagala kulaga wano twale 3 okay Andabe yino wano kiwede beyongede 077 obusawo kati ngenda kubulya bwe tuyina tusooke tufune waliwo Farida Nambogo Farida Nambogo aguza obusawo 3 Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Muweduwayi buwagambye Farida Nambogo wanike mikono. Amin. Allahumma taqabbal minna innaka anta samiun alim. Amin. Wa tub alayna ya maulana innaka anta tawwabur rahim. Amin ya Allah. Allah gwenna nyini buyinza na nyini manyi. Amin. Sasiro omudduwo Farida Nambogo. Amin. Mumalire ebyetaago bye Allah. Amin. Musitula amadala Allah. Amin. Mutaso okulemererwa Allah. Amin. Mutase Allah tabarak wa taala obwavu. Amin. Allah yongera kumugabirira Allah. Amin. Tukusaba Allah gwenna nyini buyinza Farida Nambogo. Amin. Gosingo kumanya Allah bye yetaaga. Tukusaba Allah tabarak wa taala omwanukule. Amin. Nyendwa dembi. Amin. Mutase shayatini. Amin. N'abaana be bwaba bayino bamukumire. Allah tabarak wa taala kirizo kusaba kwa fe. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. So takomye kugula obubula era yakulembedde kati mtwalo 10 si yakoze ki yakulembedde je mtwalo 10. Naam. Muhammad Nargis Nargis Muhammad Nargis Nargis alese emitwalo ena naye akasawuka semiti katuse n'ateekako ne bonasi. Allah wanika Muhammad wanike mikono ya Allah. Allahumma ya Rabbi barik Muhammad. Amin. Allah Muhammad muwo mukisa. Amin. Allahumma ya Rabbi ja'alhu min ahli aljanna. Amin. Muhammad muteke mbadwa abagenda okuyingira janna. Amin. Wala taj'alhu min ahli niran. Amin. Allah Muhammad tomuteka mbaddu Amin. abagenda okuyingira omuliro ya Rabbi. Musitula amadala mumalire Allah. Musitule Allah mulise Allah munywese Allah muzimbire nyumba mu janna ngabo yewadde yazimba omuzikiti. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam walhamdulillah. Twagambye obusawo 10 oba abantu 10. Twagambye obusawo 10. Kubanga kyembadde njagala okubuuza nti omuntu bwabuleeta bwonna lumu aba amaze oba abantu 10. Ffe kye twagala bantu si busawo ffe twagala abantu 10 nga bavuddemu obusawo ffe tetuvuddeeyo babumeka. By the way okyogedde buyinza okuba nga omu agenda kuleeta obusawo 8 10 twagala abantu 10 abantu 10 nga bavuddemu okuva ku kasawo kamu okudda waggulu. Abantu 10 nga bavuddemu okuva ku kasawo kamu twakafunako basatu tusigaza abantu 7 akasawo tukabalira ku mitwalo 3 n'ekitundu kakati
nga oli awadde akasawo okudda waggulu naye kataku eyo tekali kwesa tukanana esatu kitundu enakawuke waffe kali kwesatu lukumi kakati mashaallah Baale Quraishi aleesa akasawo n'ayongerako n'ekitundu kyako naye sekatali kisinga kubeera kyamaanyi mu nsi muno ekisooka ng'omuntu okwetaba mu kuzimba omuzikiti ekyokubiri omuntu okuweddwa ku national tv nga boogera linnya lyo seka kinene Muhammad Quraishi tumuweddwa amin Allah tabaraka emitwalo etaano gituuse etaano oweena twamumaze Nargis twamumaliriza kati ono w'etaano bamuyita Baale Quraishi Baale Quraishi wanike emikono weewombeke ya Allahu ya Allahu ya Allah Jalla Jalalu Allah tabarak wa taala wasitula ya Allah wasituka manyago wasituka mu kitiibwa kyo Baale Quraishi awaddeyo ku lulwo Allah mumalire Allah musime Allah musimbire ennyumba mujjana Allah mutaasa ebirwadde bibi kuba tugamba saddaka Allah enazaawo ebirwadde byonna tukusaba Allah Baale mutaasa agalwadde mutaasa okulemererwa mutaasa accident Allah sadaka etaasa byonna Baale musitula amadaala Baale Allah mugabirire Allah gwosinga okumanya ate gwosinga okwanukula wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam alhamdulillah abasibana bana kakati tufujeyo Hajara Kalungi Fikira Alima Zulufa Namwanje Halima Nabwetebe abo nanno balese mutwalo 5 kasavu mekava naye wadde tebatuuse wali ku kasawo ne bakoze omulimu gw'amaanyi era tubasabira baba situlira abagabirire amin Halima Nabweteme Abubakari Bumba Muhammad Dakaba Fazira Nakajubi Kamu Warukoba Hawa Kauma Nakanjako Mariam Mustafa Kakambwe Hamed Hussein Damali Kasujja Muhammad Ruocha Yoro Ruocha wangu manyi Muhammad Ruocha Sara Nyiransamba Idris Segawa Karungi Hashim Twaha Sekamate Mary Chelangat Chelangat mwene ono Chelangat weri waffe kutoka kowe no sanyuka we waffe kapchorwa masha kakati netuleta wano Joelia Babiddo atuse Saida Masiko mwedu akasawo kaseminti akalese Saida Masiko ya Allah Masika ye Masika Saida Masika ya Allah Saida Masika sadase kurulwe Saida Masika wewombe kodemu amina saba Allah sinzire kasawo kana kumalire Allah akuzimbire nyumba mujjana Mungu akusitula amadala Mungu akuwe sente zitalinali na zilirweko n'abazukuru ya Rabbi nga ziri halali nga sente ziri halali riziki weberi waggulu Allah agise webantono Allah aginji waze wabanga abantu bebagirina Allah bagikuwe webanga Allah eri haramu Allah kuwe riziki ngeri halali nga ntukuvu ya Allah akutase bye wetaaga kuba gwosinga okubimanya ku mutima byonna bikuwe wa sallallahu ala sayidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin njagala mbakuwe bano mu luvanyuma tujje tufune irimu ate tugire tubadde tukyalyawo Idi Mubaraka Nagamba Idi Mubaraka Allah Idi Mubaraka Allah Jalalu Allah oyagala kundetera mahabbati ndoze ti Idi yanjasebo Idi ayogeddeko omutwalo nagandi akanyongereko omutwalo kati ayina emitwalo 4 twamuwadde eddwa wali kwesa tukasanvu kati ayongedde nako omutwalo nagandi kati 4 meka 4 so nga tugenda okuddayo wa shekhe bakadde bange mwenna abatulaba tuli ku 077 220 ereta amanya gasalamu charity eya Airtel onyiga star M85 star mwenda star 43 42 mwenda 8 hash nonyiga send ebisigadde bijja kwanguyira ddala nnyo nyini ddala so shekhe agenda kubanga bwatusomesa ate mu kutusomesa nga butulabakoko ne ku video
ekiri ekatakwi katakwi manyi abantu kubajjukiza nga batulabako katakwi bwakola ki bwafana katakwi afaanana bwati eno gye tusonda wafaanana bwe wati kino kye balina twagala tubakyusizeemu bw'osomesa bwe batulagako ne katakwi inshallah mu dakiika zaffe era mmeka dakiika zaffe 5 era 5 inshallah mukkirize bano mbajjewo anti Sara Shaukani Hashimu Janati mugambye sawa yonna mugenda kubanga baganda bange mu donatinga mugenda kubanga muwayo mu kkubo lya Allah tabarak wa taala kano ke kaseera kenyini mudduke kano ke kaseera kenyini muveeyo mujje tukole omulimu gwa Allah tunuulira Alhaji Abdul Karim Kalisa awo yali atuuse gagati kata kutino okusooka omulambula tutegeere wawe tugenda okuteeka sente zaffe era abantu tubalaga wawe bagenda okubanga bateeka ekikumi kyabwe nawe muganda wange waddeyo omutwalo gwo weewe woli mu kuteeka sente zo tunuulira abaddu ba Allah embeera gye balimu wallahi embeera nzibu baddu ba Allah tulaba bannangira ba subhanallah bannange muganda wange wennaali eyo kano ke kaseera odduke tukulaakulanye katakwi abaddu ba Allah gye bali mu nsi muno wallahi nga tebalina we basaali tunuulira daba ennyumba abaddu ba Allah gye basulamu tunuulira baddu ba Allah baana la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah baddu ba Allah mujje bannange in kunta turidu maghfiratal khataaya babubanga mwagala Allah basonyiwa amazambi gamwe baddu ba Allah muyitiriza okusaddaka wano woyina okuteerayo sente zo njagala kulabanga abantu muyiika buyisi insha Allah tabaraka wa taala baddu ba Allah tabaraka wa taala nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti njagala kubasoma hadith eno nga bemutunulire bifaananyi ebyo yagamba mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama idha jaa ramadhani watuka futihat abwabul janna emiryango gy'ejjana giggulwa wa kulikat abwabun niran emiryango gy'omuliro Allah tabarak wa taala nagiggala wa sufidat shayatin shaitani nezisibwa ku njegere baddu ba Allah wa yunadil munadi wano wenjagala omukowoze nakowola nagamba nti bagil khair owange gwanonye ebirungi sadaka oliwa owange muganda wange ayagala jana sadaka tunuulira katakwi abaddu ba Allah tabarak wa taala era wenjogerera kati CEO yatusedda ali mu kubo tanatuuka Mungu agenze n'abagerera jamu n'abakwata naye era ntegeeza naga nti Abdusalam olowooza sisibulukukidde kangulumira la ilaha illa Allah naye ng'agenda katakwi tiimu erimu nyini mukama waffe Abdul Karim Kalisa erimu ba Hasani Sibu bandi ba imam bali bagenda katakwi kulaba kongera ate kutereza nsonga Mungu abasitula amadala banange batandise olugendo omusajja asibulukidde kangulumira agamba tulina okutuuka ne tuweereza Allah waffe naye oyinza okweka ayinza kusula mbale olwate nkya bakere ku macha insha Allah bolekere katakwi tebasobola kuvuga ne batuuka lumu direct katakwi tebasobola bagenda kusula mbale kati manya embale bayinza okutuukayo banga ku 7 oba ku 6 around there bebakemu ate olunamala okulya daku batule basale subuhi bannange wuliriza ebigambo haji byabagambye biraga nti bannange abantu tebatudde sente zammwe bazikozesa ebituufu baddu ba Allah bagenze kulaba era omwezi guno nga tegunagwako mugenda mu nnaku zaffe 10 ezisembayo mugenda kuba mulaba birala mugenda kubanga baddu ba Allah tabarak wa taala mulaba we muteeka sente zammwe mulaba abantu waliwo ebifo bye batatuukamu basobola okubanga bibalaga teeka olwaleero njagala nga vidiyo eyo tennavaako tusooke tufunewo babusawo bwa seminti kubanga seminti gwe tulina okutandika ate kyekimu ku bintu ebizibuzibu amatofaali gajja kujja nga seminti naye akola seminti yandeega ata nayitaayita yatenda nnyuma okufumba naye muganda wange gwe atannazimbako seminti kati nze nyina kenzimba njagala Allah ansobozese mu Ramadhani eno Allah yasinga obona naye musaba ansobozese Ramadhani eno bugwe amanyi bayita bugwe ekikulu nawe oli muganda Allahu akbar nsonyiwa gwe atali muganda munnange bugwe kyebayita ekikomera gwe bayita bugwe kati njagala kwetaayizaako
nve muwazi nga nali eri akasuka ejjinja nerikutuukako ku mutwe nteeka naye mama semiti olwaleero kyova olaba tugambye abaddu ba Allah basobola okuyimirirawo ne mugamba nti katugule seminti ku lwakatakwi wallahi kwata akasawo omugayi ya Allah seminti omulaba muzibu nga bazimba nange Allah nyanguyiza bwobonzi tunulira wallahi tunulira omuzikiti baddu ba Allah twagala abaddu ba Allah wano wemba muyikira mujje mulage baddu ba Allah amaanyi nabbi sallallahu alayhi wasallama yatugamba nti omuntu yenna asaddakira mu Ramadhani Allah tabarak wa taala kubisizamu kullu amali ibn adam yudha'afu fi ramadan omulimu gwogenda okola kati Allah ogenda kusaddaka ensawe mwaga enti ensawe 10 nakanja katuse oba nakanja ko wange ono wewa kiso simanyi oba yegwe simanyi nakanja ko wange wewa kiso yesimba ko kuwaka wa parliament wa kiso naye akasawuka seminti akawezeza nakanja ko Allah tabarak wa taala kumalire nakanja ko saba Allah kusitula amadala webale kwerekereza nozimba ku nyumba ya Allah webale kwekwata banange mwenaba wayote muyimiridde bulungi wallahi mwewaddeyo kulwa Allah mukwasaganyize wamu ne salamu charite muzimbe nyumba ya Allah olwalero nawulidde kusebo ku pulani ngabagala katakwi salamu charite yagala jiteka mu emizikiti ejiwere 10 yenteka teka ya bana yaterwa chimbuzi ndile country director yenteka teka sindi sabo sawa Allah mwebale sawa Allah tugondeze Allah bagondeze emizikiti mugitukirize baganda bange nakanja ko Allah kusitule mwebale kwata sawo ya semiti no gati ko jiweyo nabalala muyike nabalala haji naye wali aberenga damu amanyi aganti wallahi nina abagoberezi waliwo Muhammadi nakanja ko azene 12 Zainabu Nabwire Shaban Sulaimani abo mugisha oli el Maryam nakanjako ye wakasauka seminti ya 3 kitundu Jamila Bisirikirwa Jannati Najja Siraje Kizito Nakato Amina Nasolo Hadija Narubega wamune Kibaro Hassan abo nabo batuse entuka yawe Allah jabasoboseza so nabala bachajja kakati tugenda mu maaso tucha ndaba kati je tulaga ndaba yo obusawo kati tulina kamu abantu bameka abantu abaleso obusawo omu babiri basatu bana batano mukaga musanvu I think mukaga bali mukaga tubulizawo bana Allah batuletere ya Rabbi atikati Allah inzo tuletera ngabana abana abajja baleta obusawo 10 byonna bisoboka kisoboka abaddu balabye omuzikiti balabye wawe bagenda okuteka 10 bagenda kuyika njagala ngenda okumaliriza ebigambo bino haji nga tufunye abaddu ba Allah tabarak wa taala abagenda okubanga batuwa obusawo bwa seminti obwobuna waveyo omuddu wa Allah imirire waga nti ye bano bakaba ki teka ko obusawo buna nabbi wafem Ali ibn Abi Talib yagamba irtahalat ad-dunya mudbiran wal tahalat al-akhiratu muqbila wa likulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'i al-akhirah wa la takunu min abna'i ad-dunya fa inna al-yawma 'amalun wa la hisabun wa ghada hisabun wa la 'amal Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yagamba irtahalat ad-dunya mudbiran enensije mulaba tugenda kujikuba emabega wa tahalat al-akhiratu muqbila banange tuolekedde kutuuka ku lunaku lwa kiyama Allah lwagenda okutubala wasadda kabiri wa nagati walikulli wahidin minhuma banun eddunia n'enkomerero byonna biina abaana nagati wakunu min abna'il akhira banange mufube nnyo mbeera abaana b'enkomerero wala takunu min abna'i dunya temubeera abaana b'ensi fa inna al-yawma amalun kubanga olunaku olwaleero lwakola wala hisabun teryagenda kutubala wagada hisabun wala amalin naye olunaku olw'enkya tugenda kubalibwa Allah kubuze ya Rabbi an malika kumaliyo min aina ktasabahu wajijjawa wafima anfaktahu wajisasanyanga otya laba bwolibera ne asa Allah ng'omugamba nali ntudde ku TV nga bali mu kuzimba nyumba ya Allah eri abaddu ababonabona ab'ekatakwi Allah nenkwata ensawo za seminti nya ze nembeeranga abantu bonna mbalyawo nembeeranga nziteekayo mu kkubo lya Allah tabarak wa taala Muhammad ibn Husayn yayogera ebigambo bino n'agamba nti yawulira omubaka wa Allah tabarak wa taala ng'agamba yagati inna lanafra'u bil ayami
ayami naqta'uha tusanyuka nnyo olw'okuba tutuuse ku birthday wa kulla yawmin madayudina ila al-ajal ne buli lunaku olukya tusemberera ajali n'agamba nti fa'malu nafsaka qabla al-mauti mujtahidan kolerera omutima gwo nga tonnafa kolerera omutima gwo nga tonnafa muganda wange fa inna ar-ribhu huwa al-khusranu fil amal kubanga okwejjusa baddu ba Allah n'okufaafaganirwa biri mu kukola n'okuwangula biri mu kukola awo boolaba ekyo kati ku screen kwe tuyita okuwaayo Airtel awo lyekkubo lye tukwata ne tuwaayo ntandise na Airtel gy'olaba eyo mu kala background nga njeru ebigambo bya kiragala n'ebigambo ebimu nga biri mu kala myufu wengenda okutandikira awo aba Airtel bwensoma nga mugoberera nga munyigamu bateeka muwoomalira olina bababiri bwe wagambye tubalindiridde ani nani yabadde ani Shamira wano Janati waliwo ne Hashim bamambye we are donating balabye we are going to donate so tulinda manya gaabo who and who Auntie Sara Shaukani Hashim ne Janati atono Auntie Nura ne Dota nabo ono Auntie Nura yawandiise bino Auntie Nura agambe Auntie Sara Shaukani Hashim ne Janati bagenda kudonatinga bismillah ninze kulaba kumanya gaabwe kati bomba wa Airtel munyige bwe muti nyiga star emu 85 star mwenda hash ngonyiga enter oba send oba yes bononyiga egenda kugamba enter merchant ID aba Airtel mwebe ntandiseko enter merchant ID tekamu 43 42 mwenda 89 oluvanyuma onyige okay ekugambe enter amount tekamu emitwalo 15 tegijamu shekhe emitwalo 3 tegijamu n'ebibiri bijamu n'omutwalo 3.5 zonna tekamu kyosobola naye nga ddala nawe olaba nti leero mungu kamuwe leero olwaleero lukire ku ndala zonna bw'omala okuteekamu ssente nyiga okay egenda kugamba enter payment reference awandiikawo amannya teekawo nze Auntie Sara oba nze Shaukani Numani oba nzani ayinza n'okuteekawo nze mukyala Numani kakati bw'omala okuteekamu nyiga okay egenda kusaba pini teekamu digits 4 eza pini y'obulijjo gy'okozesa onyige okay sente zigenda kuba nga zituuse abo eba Airtel aba MTN ntandika na namba osobola okuweereza ku 0 7 7 6 nya 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 2 2 0 0 7 7 6 nya 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 2 2 0 ngereeta amannya ga Salamu Charity oba tunuulira ekyo ekiina background eya kyenvu nga waliwo ebigambo biwandikiddwa mu bulaaka eyo ye MTN onyiga star emu 65 star 3 hash n'onyiga enter bw'ononyiga enter oba send oba okay egenda kugamba enter merchant code yingizaamu 3 emu 5 8 6 5 oba giyite 315 865 onyige okay oba yes ekugambe nti enter amount teekamu omuwendo gwa ssente gw'osaddaaka okugeza mutwalo oba 2 oba 3 kasawo ka seminti oba 15 oba gwe kyolaba oluvannyuma onyige okay egenda kugamba nti select kwezo nga bwezirese nondako just one namba emu gyoba oyingizaamu namba emu yeya mobile money onyige okay ekugambe enter pin teekamu pin yo eya digits 5 omala onyige okay sente zijja kutuuka awo nno wenjagalira okulaba
tufunyeyo ko akasawo ak'omusanvu nkakasa tukafunye bw'okakasa oba osuubira nkakasa akasawo ak'omusanvu abaffe katuuse oba tekannatuuka akasawo ak'omusanvu katuuse oba tekannatuuka katulabe insha Allah. Akasawo ak'omusanvu kandibanga kali mu kkubo Salima Namukomaze Jean Moses Byamaka Mshindi Jean Moses Byamaka Mshindi. Byamaka Mshindi, unajua Kiswahili? Unatokea wapi ndugu zangu? Mshindi hiyo jina. Alese Gumubiri Zulfa Nantono Najja ne Badru Ndugwa ne natuka mukono goyo mukyala seka bali seka abantu betagira ddala okuyamba mukyala oyo omulabi Sheikh sebo mukono Allah okimanyi buli jose kyetegereza ngomanyi kinti muti mukono sebo mukono chichi kubadde ki kati omukyala oyo n'omuzimbira betaga neddwaliro sabo akasawo ak'omusanvu katuuse. Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu. Ak'omusanvu oba omuntu ow'omusanvu kubaleeta obusawo busukka mukamu oba akasawo bamuyita Rahman Nansubuga woli abantu bano babagala na duwa seka. Amina. Rahman Nansubuga Allah kusitule. Rahman Nansubuga Allah kusime. Rahman Nansubuga Allah kugaggawaze. Webale kusaddaka ensawu ya semiti n'ogikwata n'ogiwa Allah wo. Saba Mungu akusitula amadala. Mungu akutaasa okulemererwa. Mungu akutaasa agalwadde. Akumaze kola Ramadhani nga byonna by'ozomusabe ebbanga lyonna nga Allah bikuwadde. Allahumma amin. So yoyo Rahman Nansubuga Zuhura Namaganda ne natuuka n'omutwalo wano Asiyati Natumanya najja ne Mugerwa naye natuuka kakati n'abalala bajja. Muganda wange ate ndabye ku Mugerwa wano nenjagala okumanya muganda wange Yasini Mugerwa Yasini Mugerwa editor ko Daily Monitor awa Nation Media nkutubiddeko Yasini Mugerwa subira ntino joli kakati njagala kulaba wano erinnya lyo lituuke insha Allah. Muganda wange Kibirige Haruna nawe nkakasa ntino joli alhamdulillah ensonga ogitambuza bulungi lulisebo Kibirige Haruna yawo obusawo obuwerera ddala yakwata bwali obusawo bubiri nagamba buubo ate insha Allah ajja musobozesa ayongere agenda kulinnya nyina muganda wange head teacher wali ku Lugoba Muslim Vocational Secondary School head teacher Lugoba Muslim Muhammad Sawaguma nawe kakasa nti ogenda kujja insha Allah n'abasajjabo ate nyina yo ne mami waffe mama w'abaana babita Hajati Zawja ndifuna ali wali ku Mbogo High Mbogo Schools. Allahu akbar. Executive Secretary Mbogo Schools naye agenda kujja tajivako olaba ne haji yenyini kwali Haji Ibrahim Matovu ne kwali doctor ne kwali gwerindo ogenda balaba ogenda Fahim nawe kwoli nkakasa Mungu yabawe education bagikwata gwe nkuletera abalala abaliko nze mmanya abantu bange abaliko ndomanya nti gundi kati kwali ne gundi kwali nyina mwanyinaze bamuyita Sitina Sitina linya limtawa wadidi cheproiti o cheprotoyi cheputegei Sitina naye okwangwa muyite Sitina Katerega Hajati Sitina Katerega kwali akuge professor Katerega secretary general Jema aku oyo kwali Sitina ne haji ne yenyini kwali Katerega Muhammad naye kwali nkuwabalala aliko nkubuli omulala aliko Hamza Adam kwali banete mu Muswaza Hamza Adam ali wali ku Mbogo High yakulira ebyeddiini ku Mbogo High kwali temu Muswaza bannaye nkuwa omulala aliko ne mami ne daddy abatuzaala ne Hamza Adam nabo kwebali Adam Swali Allah ne mami kwebali
kati nkulaga kasoke yes yakakunda ganti wali watu unacheza kankulage wano ku kuswaza haji nga tusigale nga tujja bannange nze kakasa kwe bali bajja tebannatuuka naye bajja Badirundugwa yazze Saka Nkalubo n'atuuka ne Fatuma najja ne bali bajja somesa inshallah somesa bajja bavude mutarawe kirize kitundu kyange kino mere nga asome bigambo bya Allah aya ya Mungu eri mu Qur'an Allah tabarak wa taala yagamba innal ladhina amanu mazima babakiriza wa amilu salihati ne bakola n'emirimu gino gye tubakubiriza okukola sayaj'al lahumur rahmanu wudda uno tuba tugeze mu Arabu ilmu al-Qur'an damu ayayo enyumira yagamba Allah innal ladhina amanu olo tutuse butambala muba bukoto tuba bukoto bukoto mutambala musoma mu fefe soko sumuletu mujibare zukuli ife muzibare zukuli innal ladhina amanu abazukuli tetulinga soma Allahu akbar katudeke ebikoto Allah tabarak wa taala akuga nti innal ladhina amanu mazima babakiriza zeni muzukuli zeni muzukuli Allah mazima babakiriza wa amilu salihati ne bakola n'emirimu emirungi sayaj'al lahumur rahmanu wudda kati ngenda kuvunula bamanyi wudda bali bagamba ki Allah tabarak wa taala suratul Maryam aya ya 9 suratul Maryam Allah yagamba mazima babakiriza ne bakola n'emirimu emirungi sayaj'al lahumur rahmanu wudda Allah agenda kubagala abamanyi bagamba yuhibbuhum Allah ta'ala Allah agenda kubagala wa yuhibbuhum ila ibadatil mu'minin Allah agenda nakukaka abakiriza babagale kyekitwa computer yange ke connecting yako kuiyo computer connecting te wali ke connecting ku computer iyo widda amuno twafadda mino jem computer yagala ufune phase Tega kuba kati aonje Allahu akbar Allah tabarak wa taala tukambye ti innal ladhina amanu mazima babakiriza wa amilu salihati ne bakola n'emirimu emirungi sayaj'alahumur rahmanu wudda Allah agenda kubagala ate Allah tabarak wa taala agenda kukaka abakiriza babagale Nabi Muhammad yagamba sallallahu alaihi wasallam innal ladhina amanu wa amilu salihati aniyo webukoto mutambala obutade mutambala obutade mutambala pulide Allahu akbar Allahu Nabi Muhammad abo nabakiriza naam ne bakola n'emirimu emirungi nga baji bakubiriza Allah agenda kubagala abakiriza ne muwaayo ne muzimba ne katakwi naam abakiriza ne musalawo ne mugamba nti waakiri nali ebijanjalo ne kantole kuzibadde zigenda okubeereza ez'ennyama mpeeyo ngulakisawuka semiti abakiriza ne mutakoma okwo ne mugamba ne mutunuulira omukono gw'omukyala ne mweralikimuga ati akampeeyo omukyala oyo bamuzimbira eddwaliro abakiriza ne mutunuulira ne mugamba naye ddala sente zino zigenda kuntuusaawa nedda kankwate emitwalo 15 njiweyo mpozi ne kano kankagambe se akulembedde wa mitwalo 10 oyinza okwerabira abantu bannange tetwagala kubajjako bitiibwa byabwe omukulembeze w'olwaleero akyakulembedde era Aisha Chatra gwe yakozesa kompyuta namuwa ebimuli bye ye Farida Nambogo n'emitwalo 10 Nambogo amenyerikode Farida Nambogo n'emitwalo 10 kakati kinava eri gye bali abagamba nti n'abasajja kinava gye bali okukkiriza omukyalo okuba kulembe kubanga hajatiza mami atu nakowodde mami atuse Hajati Zainab Adam atuse kakati akasawadde tekaweze naye insha Allah
akiri nti azze Asiya namukuve Asiya mbadde ndudde okuwulizaako namukuve Asiya alinganga ne Asiya diva ndudde okubawulizaako bannange Jamada Kakoza atuuse Fatuma Namulika naye n'atuuka ne Abubakari Sesanga naye najja nkugambye bagenda kujja insha Allah zine dakika zine sigaddeyo nkakasa tugenda funirawo obusawo bwa sementi obulala 10 kozi ku 10 bwe nasabye mbuzayo busatu oba ku bantu nga awadde akasawo okudda waggulu mbuzayo basatu wallahi Allah batuleetere basatu saba Allah subhanahu wa ta'ala akuteeke mwabo ate abasatu bwe weevaamu n'ogamba ne kampeeyo okuva ku kasawo okudda waggulu olina ebyetaago olina ensonga zo gwanda olina ensonga zo naye nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atunule mu nsonga zo ate azitunulemu n'eriisa ejjogi mu bwangu kubanga oyinza okuba nga olina ekizibu kyo Allah n'alindirizaamu kigonjo ng'agenda kigonjoola n'alindirizaamu naye nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ensonga gwe agenda okwegatta ku basatu ate ng'ogenda kuga nti kansuse ne mu kasaawa akamu Allah nsaba atunule mu nsonga zo ate mu bwangu Allahumma amin Allah ajja kutunula mu nsonga zaabwe ate mu bwangu kati eri aya gye tusomye eraga nti Allah buli muntu yenna singa aba ayitiriza okusaddaka Allah amwagala ate takoma ku ekyo n'akaka n'abantu bonna okumwagala sekate weewunyanga omuntu lwaki abantu baba bamwagala nosaba buli omwagala shenumani haja Abdusalaam haja wallahi abo Allah akaka tetuba na kyamaanyi kyebakola Allah qahar ati mumanyage qahar abakaka nyina mukwano gwange nnyo saba Allah akunzisusize obulwadde obukunyiganyiga mukwano gwange ddala hajati Amina Makumbi mulwadde ino bulwadde omutawanya nesa Allah akuwonye naye mukwano gwange hajati Amina Makumbi mumanya agaga naye mumanya ayagala edijire ya qahar omukasi Allah akaka yuhawwilu al-ahwal kumanya akaka akaka omuntu eyandibadde nga takufuula mukwano gwe nakwagala lwampaka nakukolera soma baba soma qala sallallahu alayhi wa sallama ombaka wa Allah yagamba nti idha ahabba Allahu al-abda bunu aji wasoma abantu Allah bwayagala omudduwe Allah bwayagala omudduwe nada Jibrilun aitani ahita Jibril sokoleke Allah bwayagala omuddu bwabanga akwagadde tukitwale bwetti gwe Farida igwe Masitula gwe Muhammadi igwe Burhan Allah bwakwagala naye Allah era okukwagala ng'olina byokola ebikwagaza ati kyekiri kye tusoose wali okwogera nti sayaj'al lahumur rahmanu wudda katuleta hadithi ekakasa kino kye twogedde Allah bwakwagala akoola Jibuliru namugamba nti inna Allaha yuhibbu fulanin fa ahbibuhu nti ddala Allah yennyini ayagala omuddu we gundi nawe mwagale kati nawe mwagale ani alagira Jibuliru Allah tabaraka wa ta'ala nti amugamba nze omuddu oyo mwagala nkulagira nawe mwagale era ebitabo bigati fa yuhibbuhu Jibuliru kiba kikakase Jibuliru ne mwagala fayunadi Jibuliru fi ahli sama Jibuliru olwo n'asinziira waggulu eyo n'akoola bonna abamalayika bonna n'abagamba nti bannange inna Allaha yuhibbu fulana abayi mwe mukyali ku ebyo mwabitegedde Katonda ayagala Abdusalaamu Allah fa ahibbuhu mbalagidde muve mu muzannyo mmwe mukama wammwe ayagala ate nammwe kifuuse kyatteeka gye muli Abdusalaamu mumwagale Muhammadi mumwagale Nomani mumwagale Kasifa mumwagale Sumaya mumwagale ani mumwagale olw'okuba nti Allah alagidde Jibuliru eyagadde Jibuliru naye n'agamba bali bonna bamalayika ne batandika ne bamwagala
kati obujulizi oba oyagala bujulizi ki bismillah kandabe eddakiika abaagala okufuuka mikwano gya Allah naye okimanyi nti neddakiika tubuzaayo 15 tezikyawerera kuwera 14 n'ekitundu tufunira tubukyabuliddwamu abantu basatu sawo satu zesente meka zingattirawo sheekh wano tuvaawo kikutuse zingattirawo abaddu bajja kale kaakati bala emitwalo 3 n'ekitundu times the 3 bala emitwalo nga 10 mu 10 nga 5 teri muddu wa Allah ayinza kuzituwa muzine eddakiika esigadde 10 omuddu n'akwatira emitwalo 10 n'azituwa 15 kale atuwe 15 tezijja tulema kale twawaddeyo ddala manyi ffe tusooka kuwaayo kale bwekigaana kale tufune basatu nga buli omu aleese 3.3 basatu 3 people 1 2 3 abaagala omukwano gwa Allah nga tukiggala abaagala baagalwe Allah mube twetaaga mu kaseera abaagala Mubaraka Kimumwe azze ne siringi 7 Shakira Nalweiso najja n'ekinana Saadi Bwambale najja n'ebitano bade banyina yagenda kujja na 9 baagala bawulira baagala omukwano gwa Mungu shatula teweebaka kubanga kadde wetutuuse linda mu katono lindako gwa ndabe essimu eringanga egamba taliko kandabe shatula teweebaka linda mu katono tubuze eddakiika meka 13 twagalayo bameka twagala abantu aba nga buli omu aleese emeka kati ziba sente meka gibere emitwalo 10 tufune abantu 10 buli omu atuwa omutwalo ffe tuveewo tufune 11 fune 11 kuba kuliko ziri 5 tufune 11 bwaba nga bali babuze agikunga abantu 11 shatula ntolera ku salaamu wano ndabe nkakase bulungi nti bali sibe babuze gwe gyali ntolera ku salaamu tulabemutereko salaamu labo betikinga bbulu mutereko ko salaamu awo ogira okunga haji ze mutereko wano salaamu ogira okunga awo 10 nkunge kale 0 egambye etya tetikize obubwe bubeera bwe butyo nedda ssebo likankulage obulabi bubeera obulabi akomewo tumalirize kino 0 7 2 mumanya ga salamu charity oba 0 kamba weyo ne kanao just abasembayo bano basobola n'okuyita ku Airtel eno 0 7 kankebero salamu agizeemu kati tukunga abantu tebenkera babadde bagamba taliyo kwali tubuze eddakiika 11 tuyinza okufuniramu abantu 11 nga buli omu aleese gumu mutwalo oba seekyo waliwo omu bannongono Sheikh Numan tolinamu agala kusaddaaka ono kumugattirako abulako meka abulako 5 awadde 3 wagenda kuvaayo oyo nako tukabalenga kasawo kubanga wagenda kuvaayo akajjuza inshallah salamu kabalenga kasawo wagenda kuvaayo yesa Masudi aleso emitwalo 3 kitegeeza nti wetufunirayo ow'ettaano nga tugattawo wali jakukasawo inshallah katusigaze obusawo Airtel nyiga ku 0 7 neera 7 nziramu 0 aba Airtel 0 7
oba tutteko keyo mbangungu 7 7 egenda kuletera amanya ga Karim Kalisa tekako 0707 715 715 oba 0776 220 0776444220 nga tufuna betufunye nga kakati Jamada Kakoza aleso omutwalo ne Hussein Kezaala alese 2 kati kiba kiraga nti ate wagambye amo omutwalo kati atukoze tutya neno nakasawo kozi kati tujize no akasawo tukajjuze tumanye tusigazaawo omutwalo gumu kati tusigazaawo omutwalo abantu 7 abantu 7 betubulayo abo omutwalo kakati tukaliwe nti bano basatu uliza bano basatu sikitegedde kyobaze tebakyali 11 kati bali 7 ababulayo kati bali 7 8 kati Jamada Kakoza azze wa mutwalo abo 7 be babulayo Semwanga Ryan azze n'omutwalo abo 6 be babulayo abantu 6 mu dakiika omwendo ogusigaddeyo nga buli omu aleeta omutwalo njagala oveeyo kanti nange nataasa ku ddiini ya Allah nga waliwo abantu 6 nga buli omu aleeta omutwalo kwankaliko Zahara Mirembe naye n'aleeta 2 alhamdulillah Hussein Kezaala n'aleeta 2 abantu 6 nga buli omu aleeta omutwalo tumanye kino ffe bye twabaze abantu 10 ziwedde Ismail Obayo aleso omutwalo tusigazaba Isma Allah kusitule ya Rabbi tusigazaba abantu aba neddakiika sigadde 8 Isma Obayo alhamdulillah Ismail Obayo bwabanga avuddeko waliwo wuuno bamuyita Abdul Sengendo aleso omutwalo tusigazaba seka nagabya abantu bajja tusigazaba ngera kulaba owenda achimale rumwaga ende dakiika sigadde mutu kakati seka tukole bwe tuti bamba mwagala edduwa nga tumaliriza mu dakiika nga 3 kati wafeeyo atuweena eddakiika sigadde tubawe edduwa tukikutule tukole tutya ndakikutula Mutwalibi Kirumira alesa akasawo nga kajjuvu Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar akasawaka Ramadhani gule aleso omutwalo katulayo emitwalo 4 tubuleye 3 3 Ramadhani gule aleso omutwalo tusikutula akasawo k'extra 3 inshallah okwegamba nti ginonye bwetufuna emitwalo 3 eddakiika esigadde tubawe edduwa gundi eddakiika 7 6 n'ekitundu zezulayo edduwa babeera nayo eddakiika 2 obeemu leero kanjikole nga nyimiridde bwenti manye ebintu bikyuka akuba al-aadatu muhakkama leero mbeera eramula kati njagala kuteekamuko swaga inshallah nga bali banna njagala kuteekamu swaga kati eno ne swaga oyagala kasawo ka semini anti wuliriza Katerega Hassani abuzeeko katidi okuweza obusawo obubiri yakajja yakatuuka kati aleese emitwalo 6 n'ekitundu kati olw'okuba nti nno waliwo yaleese tubale nti obuliga baleese n'extra alhamdulillah aleese emitwalo 6 n'ekitundu takibiro n'ogimuwanja Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu awo ne bwentuula manyi biri naye bannange era ebintu bikyuka gibeera kubeera mirembe gyedde eri asomanga amawulire ng'olina kwewombeka boti ngaali ku mbaga kati naye kati n'okwenyenya nga freestyle kaakati ow'omukaaga ekitundu omulabye kati edduwa n'ogigatta lumu zonna kubanga Hassani byarugaba n'aleeta 15,000 negiwera 7 abo si bwe busawo olwo bujjudde ddala obubiri tebujjudde Aisha Naigaga ye naidye gamukoba ye naidye
tonkanga wali watuuse ku nyumba ya Allah Ndiga sikulaba nama basala kumutandisa okujja kamera zitukwata eri bujjajja tuba sallallahu Allahumma salli alayhi Hamida naswalese 13 kati njagala okuwate kuluba Allahu akbar La ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Kibira njikubye nesi nawufuna mawuli omanyi kati omuntu omusomo bera n'omuntu n'omusoma kati omwami wa Aisha mmanyi engeri gye yamwogerezaamu omwami wa Aisha Shatura mmanyi engeri gye yamwogerezaamu yamuleetera bimuli omwana ayagala ebimuli omwana ayagala ebimuli allalalalalalala sebo takibira gy'oleese evudde Bungereza evudde wano ng'egenda Bungereza njogera ku United Kingdom Aisha baleterewa oba baleterewa from UK ku ttaka lya Kabaka e Bungereza aweereza emitwalo 25 mu kakaaga Chingwegala kaba ngulire sanyu lyagala kuleta maziga emitwalo 25 mu kakaaga and she's watching right now kakati soko muweye kati kuliko Ramadhani Musilimu Batambula Abdallah Kisule Sulaimani Sofasi Mariam Namboze n'abalala abalese balese bonna nga tebawezezza kasawo bonna obagatte naye soko we ono Aisha baleterewa Aisha wanike emikono tukuwe kuddua mu dakika emu saba Allah tabarak wa taala aberenga akkiriza saddaaka yo saba Allah tabarak wa taala agikulage ku lunaku lw'ekiyama saba Allah tabarak wa taala agikufuulira ennunuzi yo saba Allah tabarak wa taala akutaase nayo saba Allah tabarak wa taala akutaase omuliro ne saddaaka yo saba Allah tabarak wa taala akkiriza okusaddaaka kwo ate Allah akumalira ebyetaago byo byonna ebikuweesezaayo yasinga okubimanya saba Allah tabarak wa taala abikumalire ya Amin. Tugatte oba okyayina kati nyina kyesitegiddwa kaba male okunjira sogolete takbiri na Allahu akbar yerumba Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahil hamd waliwo awaddeyo emitwalo 5 lwakuba erinnya mashini eganye okulika pucharinga naye gwe yakasembe wano ng'otaddeyo emitwalo 5 gituuse era tusaba Allah akumalira ebyetaago byo kakati nja kusaba gatta bonna abawaddeyo mu ddwa rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim allahumma ya rabbi inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina allahumma taqabbal sadaqatina allahumma taqabbal sadaqatina allahumma taqabbal qiyamana bil-layl wa taqabbal siyamana bin-nahar nas'aluka allahumma bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في الأمور الغيب كلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم حقق موازيننا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان بعيد فقربه وإن كان قليل فكثره وإن كان في أيدي الناس فأخرجه وإن كان في الأرض فانبته
برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. تقبل منا يا الله آمين. تقبل منا يا الله آمين. تقبل صدقتنا يا الله آمين. وأجرنا من خزي الدنيا آمين. وعذاب الآخرة آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Eyeddua neyisa Masudi emukwatiddemu kubanga naye aweereza emitwalo 30 emitwalo 3 gituuse emitwalo 3 kuva Isa Masudi najo gituuse bannange akadde ke katulemesezza okuba nti no tweyongerayo naye mmwe abasaddaka musigale nga mukyawaayo subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.